tutazifuna. Bano be bamu ku batuuze abali eyo mu nkaaga abasula ku Tebuukye e Galatiya mu Mpigi oluvannyuma lw'okulagirwa okwamuka ettaka kwe bali. Abatuuze bano balumiriza ekkanisa okubaguza ettaka lino n'ebyapa ne babibawa nga kati beebuuza lwaki beekyusiza mu kiti ng'embazzi okutandika okubagobaganya. Bennyini abatuguza essaawa zino tebalabikako. Kati tuyayana tudde eno nowe tutuula bwennyini bwe tugenda okwekubiramu obuyambi. Bwe tugenda okwekubira obuyambi batuleetera poliisi. Munange tetumanyi muntu akiri mabega ekintu kino kubanga ffe tuba tuli awo nga batusapurayinza ebipapula nti bino biibino nga tutandika kugenda makooti. Mukooti muwoza nani? Tuwoza n'abakyaki. Nze kakyanga mpoza n'abakyaki okuva we natandika okugenda ku ttaka tebampangulangako nze mbawangu. Naye bo bagamba ku ttaka neesenzaako bwesenza nzimbyeko amaka kwensula kwembeera ne famire yange. Abaali ku ttaka luli mu lundi ogwosooka Moses Tumukunde yennyini gwe nasitula ne tugenda n'omusaveya ne tupima ekibanja kyange. Kikwewuunyisa nti essaawa eno era Moses Tumukunde y'omu ku batugoba ku ttaka. Bano era bagamba abalina ebibanja ebinene nga tebalina ssente zeegula byasalibwako okubawa ebyapa wadde ng'abamu babadde tebannafuna byabwe. Nasooka ne neewuuza Namirembe ne baŋŋamba ŋŋende e Kasaka. Twatuuka e Kasaka ekyapa bakugamba gyekiri naye ekyapa ekyo kibanjiriza ebbanga tebakimpa ate nga siti zonna ziraga nti nasasula n'emmalayo ebbanja lyabwe tebammanja wabula nze ababange. Ate asobolanga kwegula bamusalangako. Bwe bamusalangako nga bamuwa ekitundu ekimu nga bamuwa ekyapa ekirala ng'akola ki ng'akibawa abakyaki. Kati abakyaki abo ekitundu ekyasigalangawo bakitundanga. Mu lukiiko olutudde ku ssomero li Galatiya Church of Uganda, ssentebe w'eggombolola ya Kiringente Jimmy Kasozi nga naye olukiiko luno alubaddemu yeebuuza ekyatanudde ekkanisa okwefuulira ate abantu be yaguza. Reverend Jasper bwe mukubira nga twogera bye twogedde kale katuteeketeeke nja kuddamu mpaamu ennaku 3 tanziramu nenziramu ne munoonya tanziramu. Wakati mu lukiiko Reverend Aida Nabunjo nga ye musumba w'ekkanisa ya Galatiya alabiseko mu kafubo ne ssentebe w'eggombolola nga baliko bye beegeyamu. Kati kansala w'ekitundu kino wamu n'abakulembeze abalala ko n'abatuuze bakkiriziganyizza okufuna bannamateeka be bagenda okweyambisa bagasimbagane n'ekkanisa ku nsonga zino. Ffe abakulembeze nga n'abatuuze beekolemu omulimu banoonye akasente bateekeyo defense mu kooti kubanga ensonga ziri mu high court. Era bwe batateekayo defense mu kooti ebintu bijja kuba bizibu era bakikole mu bwangu ddala ng'ensonga tezinnaba kulanda kutuuka wala kubanga ensonga eziri mu high court tebamala gazizannyiramu. Ssentebe w'eggombolola eno era ategeezezza ng'abatuuze abamu bwe batiisiddwa ekibalemesezza n'okwetaba mu lukiiko luno. Ssentebe w'ekyalo kino ng'ali wamu ne Reverend ow'ekkanisa y'ekitundu kino basazeewo okutiisatiisa abantu nti olukiiko terujja kubaayo era anaagenda mu lukiiko olwo bagenda kumukwata ku kintu kino eky'ettaka. Mwe kyemulaba kyemulowooza nti abo babba ttaka si babbi wabula banyoonya ntandikwa. Era bw'otunula olupapula olwo bagenze bakwatamu abazitowa kitegeeza nti gwe omwewufu tebajja kukusitula wabula bajja kukuwalula buki buwalozi tuleme okuwoza tibye bikwata kwabo. Wadde nga Reverend Aida Nabunjo alabiddwako aganye okubaako kyayogera ku nsonga eno n'ategeeza ng'ensonga zino bwe ziri mu bakama be. nga bwe twawandiika